الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. Oweekitiibwa omubaka Muhammad okusaasana emirimu ebeere ku ye yagamba nti tewali mulimu gwonna gwagalwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'omulimu ogukolebwa mu nnaku zino 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhul-Hijja. Basahaba bawulira ekigambo ekyo ne bamubuuza nti omuntu ne waba agenze n'alwana mu kkubo lya Allah, n'alwana jihad mu kkubo lya Allah ng'ataasa eddiini ye, n'agamba nti ye omuntu ne waba agenze n'alwana mu kkubo lya Allah mu nnaku ziri endala teyenkanankana na muntu ono akoze mulimu mulungi gwonna mu nnaku zino 10, okuggyako omuntu omu ng'alwanye agenze n'alwana mu kkubo lya Allah ye kennyini n'atadda n'afiirayo, n'agenda n'emmaali ye nayo nekola ki? Nayo nefiirayo neyonooneka, ye n'emmaali ye ne babanga bonna baweddewo, ye n'emmaali ye. Tufunamu ki mu kyokuyiga ekyo? Hadithi eri mu Bukhari nti omulimu omulungi okukolebwa mu nnaku zino 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhul-Hijja, omwezi okusembayo kalenda y'Obusiraamu. Omwezi ogwo gwe mwezi ogukolebwamu hijja, era gwe mwezi ogubeeramu Eidul Adha, Eid Adha gye tusalirako ebisolo, Eid y'ebisolo. Ennaku ezo 10 mwe zibeera. So ennaku ezo z'ennaku ezisinga obulungi mu maaso ga Allah. Tusaanye okubeera nti atuyitiriza okukola emirimu emirungi mu nnaku ezo 10. Emirimu emirungi gonna gw'oba osobodde, ng'okusaala essala. In fact essala 5 zo omuntu alina ozisala buli kiseera, naye ate mu nnaku zino jjukira toyinza kukola mulimu mulungi n'okola sunna ate n'oleka farada, n'oleka ogw'etteeka. So emirimu egisinga okwagalwa mu maaso ga Allah gyegyo Allah gye yafuula egy'etteeka. Okusaala essala, omuntu faayo olabe nti omusajja essala zo zitwale ku muzikiti, saala jamaa, teekamu amaanyi. Essala 5 zino buli nga tozigayaaliriramu yadde, beera nti ozitwala ku muzikiti, beera nti omukyala asaalira ewaka, saalira mu budde obusooka ng'essala togikeereya. N'emirimu emirala mingi, okusaala essala eza sunna. Omuntu okusobola okugamba kansiibe ennaku zino 10 zonna, omuntu okugamba kansaddaake ennyambe abakateeyamba, n'emirimu emirala mingi. N'olwekyo ennaku zino 10 zirimu empeera nnyingi maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. So tubeere nga tuyitiriza okukoleramu emirimu emirungi, okusoma Qur'an, okukola dhikiri, adhikaari, okujjukira Allah. Adhikaari kwe kujjukira Allah, kwogera ebigambo ebirungi ebitendereza Allah. Subhanallah, Allah yawukana. Alhamdulillah, amateeka amajjuvu ga Allah. Allahu akbar, Allah munene. La ilaha illa Allah, tewali asinzibwa mu butuufu okuziggyako Allah. Okukola istighfar, okusaba Allah akusonyiwe. Astaghfirullah, ay Allah nsonyiwa. Ebigambo ebirungi bingi. La hawla wala quwwata illa billah, tewali maanyi, tewali nkyukakyuka yonna esobola kubeerawo okuggyako nga Allah yageze. N'olwekyo tuyitirize okukola emirimu emirungi, okwogera adhikaar, okukola adhikaar. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tewali asinzibwa mu butuufu okusinzibwa okuggyako Allah. Talina kimugattako kyonna, talina kimugattibwako kyonna mu kumusinza. Ye nannyini bufuzi, ye nannyini matendo Allah.
era ye musobozi ku buli nsonga yonna. Ekigambo ekyo la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tuyitiza okukola ebintu ebirungi mu nnaku zino 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhulhijja, tubeere nga tusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga tusiimye. Saba Allah abeere nga atusobozesa okubeera nti tufungiza amaanyi ge twakola mu Ramadhaani tugakomyewo, era tubeere nga tusinziira bupya, tuwongeremu amaanyi mirimu emirungi biidhnillah. Emirimu emirungi tugikola mu biseera byonna, naye waliwo season, waliwo ebiseera ebimu ebituukawo nga byankizo ku biseera ebirala. Ate tuba tulina okwongeramu amaanyi mu biseera bino ng'ebiseera bya Ramadhaani, ng'ennaku zino 10 ezisooka mu mwezi gwa Dhulhijja. Omuntu talina kusigala nga bw'abadde mu nnaku eziri endala, naye ennaku zino omuntu alina okwongeramu amaanyi mu kugondera Allah subhanahu wa ta'ala ne mukola emirimu emirungi. Kyaba nti Allah agamba nti waman yu'azzim sha'aira Allahi fa innaha min taqwa alqulub. Omuntu yenna akola oba agulumiza ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yagulumiza, ekyo kiraga nti atya Allah, alina okutya Allah mu mutima gwe. N'olwekyo tubeere bantu ababeera nga bagulumiza ebiseera Allah bye yagulumiza na buli kimu Allah subhanahu wa ta'ala kye yasukkulumya. Hadha wallahu a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.